Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako bassebo ne bannyabo yonna gye musinzira okubanga mutulaba. Nze Ibrahim Mukasa, tuli ku Extra Digest mugoba nsonga. Tuli ne Tamale Mirundi Jnr. Yes, sir. Nkwanirizaako ku Extra Digest mugoba nsonga. Nesimye okubeera wano ne mukulu wange Ibrahim, tubebaza abalaba omukutu guno n'abatuwa obulango. Thank you. Bakama baffe mwebale kuba kati ensedda ku social media. So ate buli we mutuwa obulango kitukola bulungi because tetubeera biased. Already tuba ne bakama baffe ababa batupromotinga n'abasharinga n'abantu abalaba omukutu gwaffe guno mwebale nnyo mwebalire ddala. Sebo naawe nenkwebaza okubeera mu kisaawe ekya media kiri so challenging. I know. Naye osobodde okukikwasaganya omanyi omuntu buli wakola ekintu kyotasobola omuwa credit wadde abamu babijjamu mpalana na nnugu. We are not competitors, we are workmates. Ensi ebeerawo ku coexistence because ne Katonda yakitegeera nti ffenna tulina kukola bifaanagana. Kale ndi mu ttaka nkola ne Honorable Minister Dr. Sam Mayanja ow'ebyettaka. Ennaku zino mbadde ntambula nnyo Uganda yonna. Luli twali tusembye Sembabule, twali esango bbe ekyotera nga waliwo abamafia abagala okubba ettaka. Twali Nakasongola, tugenzeeko Eruweero. Eyo ne Eruweero ssebo IGP alina n'abasirikale be yagoba abali benyigidde mu kubba ettaka naye aladisi w'Eruweero mwebaza. Deputy IGP oba Deputy IGP. Because IGP mwennyini senior tulwawo muwuliza. No, Deputy IGP. IGP senior ali kuki? Jali akola emirimu gye aludde because for him I think is for administration. He's good at administration because aludde mu police. Then alina implementation powers ndoza ye deputy. Okay, thank you so much. Abanywanyi baffe aba Roast Coffee Academy be batuteeka mu ssente basangibwawo ku Alwada Mall Airport Road UAE Abu Dhabi. Ate nga bano baguddewo amasomo amapya. Mu courses empya ze batendeka kati kwe kutendeka okukola crepes, kwe kutendeka okukola sandwich, kwe kutendeka okukola burgers. Nkugamba ekintu kiri kimu nti weekwate aba Roast Coffee Academy bakutendeka obere barista, bakutendeka okole sandwich, bakutendeka okole burger, bakutendeke okole crepes. Buli kimu kitambule bulungi nnyo. Yonna gy'osinziira era nnyongera okutegeeza nti Almeredian Ventures Limited bakutwala kuba kyeyo ekkata. Nchiddamu bano bakutwala kuba kyeyekata bakakasibwa ministry ekikula ky'abantu mu luzungu giyite ministry ya Gender, Labour and Social Development. Tuli ne Tamale Mirundi Jnr. Owaye olwaleero lunaku olusookedde ddala abantu abawerera ddala beeyiye ku kizimbe kya National Social Security Fund NSSF. Mu ekizimbe kya NSSF n'ekizimbe kiyitibwa Workers House. Wano mu kibuga nga baagala okufuna akasente kaabwe kye bayise mu luzungu mid-term access. Era nga bano okusinziira ku MD Byarugaba agamba nti aba savings for over 10 years oba emyezi 12 120 months be balina enkizo okugenda okujjayo akasente kano. If you've saved for over 10 years, over for 10 years exactly, or 120 months, so you're eligible to get the money. Wow. Era ndabye abantu bangi. For starters, I think ekituleetedde awo COVID. COVID engeri gye yakuba ebyenfuna ndi buli nsi yonna. Sagala kutunuulira nnyo be bagenda kuwa na requirements ze bawadde. But if we want to help people, we should help the economy, and that's the informal sector. Because Uganda bali mu butale abasinga obungi don't tamper with the tax industry. Tutampalinga na milimo gino abantu gye bakola. Because government, emirimu gya government gy'abaana baani n'abalina connection, which is okay. But kye tulina okukola kulaba nti business zino nalaba bagoba abatembeeyi mu myaka gino 5 nandisubidde nti president ekisanja kye kino kyandibadde kyakunyweza mirimu egisangiddwawo because mingi gyagenda mu COVID kale ate negisangiddwawo najjo bwe tugijjawo. Secondly, bw'ogamba nti otereeza ekibuga, I find that teki adding up because almost ensi zonna kati zina ebibuga bibiri. Egypt emaliriza kyayo, Tanzania ena Dodoma ena Arusha,
ina Dar es Salaam. Kenya bayina omwalo gwabwe ogwe Mombasa ne Nairobi. Why we need a second city? The way you run Kampala is not the way you run Nairobi. And tulina okutunulira Nairobi Kenya bali bagoba taxi bakola batya they form cooperatives. Byempulire byemyoga. I totally refused okwogera ku myoga because I don't know what's chiri all about what. The only information I hear about emyoga bali mukola accountability zetawera. Byebyo kakati sijja ku explaining government programs zestamanyi. I'm very sorry. Kakati kanzireyo wali abantu baffe tubayambye tutya. We should make cooperatives, okay? Bogoba taxi obogobye omutembeyi obogobye atunda emipira wa state tires obokutte kwa atunda amafuta obokutte kwa washing bay ne bana abazita babayita batautu abazita kasubi nakulebe namungona. So you have lost 4 people abali mu economy ereta sente. Kakati what should we do is to protect the informal sector. We still have a lot of corruption, you know that. So that's what I think. But abana abafunye sente zawe because we are helping a few. And chemanyi nabo benyine bayinza obutazifuna. And bazifuna bagenda zikola mochi. Because the business environment matters. Ofunye sente okay bakuwadde. But environment jogenda okolera mu business. Labor unions. Taxes, emisolo, inflation ya mafuta teganna kampaka. You want to tell the public inti a sentence, you know, the biggest percentage y'abantu bagenda zijja bayinza obutaziganyulwamu because we must make laws, we must make the environment to to have a positive business environment. Abana Uganda chebetaga environment conducive abantu bajje sente babalabe baziteeka we banazijja. But at the end of the day botunulira emisolo nga n'amafuta galinye kati omuntu ogenda mu sente ze kalaze saving they entitled to that. Sabuni agenda kuweza mutwalo amafuta nago gajja kuba omutwalo. With time your business environment favoringa munansi kukola business ye na kuganyulwamu because at the end of the day botunulira cost of living yoka. Sabuni yaliko ku lusambu amafuta ge gafuga yaliko ku lukaaga yaliko ku 10. President yalagira ebimotoka biyingire wano kakati tetumanyirwa ati ata amafuta gakoze eki gaganya ate buli omu atunda lulwe. So the government is the regulator. So kakati n'olwekyo bali baamini bayinanga silos bayinanga sole we batikuma amafuta bazitanga reserves zitaliwo ezejinja. So n'olwekyo when we are talking about economy sentence nga baziteka mu Uganda Development Bank nera ziyamba ba investor abamanyi ngabe baziteka ira bazijjayo mu Microsoft ndoza minister Mwami Kasolo ye yali yosimanyo bakyali minister wa microfinance achaliyo abavubuka babagireko emisoso egibagana oku accessinga sente ezo tosobola kwata mwana wa university n'omugala ete ekyapa kati ebintu yabikolera mu lubuto lwa maama we kakati n'olwekyo akijjewa. Kakati we must make a conducive environment for businesses, okay? So esende bazirekeyo tebazijjayo. No, ministry of planning ye ine chichamu. Yetya. Because after COVID and season nache zakola is to give refund or bachita relief refund omuntu omuyambire mu business ye gyalimu. Because kakati bano bogendo kwa sente balina business. I prefer mbawe sente abalina business bongeremu, it makes sense. Rather than yokwate million 2 million 3 million 10 nozuwa omuntu sense yalengera zigenda kubeera wasted oba tomuyambye kibanga omuntu akusabiriza. So what the state should do, I'm not saying te baba wasete zabwe they entitled to their money because that's their saving manyi balizo okudeyo ne banvuma, but I'm saying the aftermath of getting the money I know so that you can what you can benefit. Yeah, tuyina byenalabye operation wealth creation OWC Tuina parish model. Kakati parish model ne OWC singa ziyamba abantu bano kale omuntu ayine milioni 10 mongereke embuzi 10 mongereke ente 10. Omanyi government erina okupulaninga we must plan. Kyekyo kyokka kati ekizibu kye tuyina abantu tebayina sente kati ate mubawadde capital kati bayinvestingewa. Okay, Extradigestshow mugoba nsonga kwe tuli Junior. They should get their money. Ekintu kye sente buli omwali mu cautioning abali mu kujjayo sente za NSSF babagamba bazi investing wisely. Statement eyo etegeeza ki? Investing wisely, okay, it is two way. The state has a role to play. Mu kola environment very conducive for your own business, but even you have a role to play as an individual, okay? But
ensi engeri kati covid ne gali amawanga agatusinga nago tegali stable bintu bino byetukola amawanga agasinga gabiyina edda twalirayinga gakuvanira coffee n'emmwanyi but today toyinza kwogera ku economy nga tolina free wifi toyinza kwogera ku economy nga Facebook bagisiba ate nga business zonna ziri moving digital Kampala teyina free wifi inagenda ke Nairobi nendabanga free wifi because kati economy etambulira ku internet so cheap internet because there is creativity here abana ba Uganda bali so creative in this environment wobo omuntu osobola okukola business nobanga mwami Black osolingize emitwala 5 it means singa government ene kakanya amafuta government ene planning bulungi you can make $1 million okay so but bwomala okwogera ku internet you talk about transport okay good transport network ekyo president abadde akirwanyeko enguudo zonna nkole border to border bana bawoza poor transport ezibatwala maloji ne mu concert batuuka mangu kakati enguudo mbyo banga tebagenda maloji na concert simanyi netali atuuka leti muloji nti enguudo mbi kakati nolecho border so be mulugunye enguudo zibatwala basimanyi nenga maloji ne concert basanga batuuse mangu wanji mu Uganda abana Uganda bakusasa enguudo mbi ne maloji gajjula ne batambula mirembe kakati nolecho president yakoze from border to border okujjako luno olw'emutukula lwe rubulamu okutereezaamu nabadde ekyotera mulimu ebinnya mpaka Tanzania luno olw'ebusiya bali mu Duzimba Jinja Road bali mu Dukola eri Sudani walungi Nimule eyo yonna waggulu bagezezaako kukola enguudo so okutwalize wamu transport nonji apart from taxes and fuel because ekintu kino commodities eziri mu kupaazibwa emiwendo ate nga necessities mu bulamu because sabuni bwava ku 3,000 zabaddeko 2,500 ebbeeyi yasembayo okubanga ekaalamye yali ya omuti gwa sabuni gwali gwa 2,500 gwa bbulu then white star yowabagagga oba abagagga White Star agenda paka mu 3,500 bwabadde from 3,500 muti gwa sabuni gwagenze paka kunusu kasanvu mu lusanvu nkuotinga supermarket ziri 3 over the weekend nabaddeko mu supermarket 3 nga nkola survey okulaba bei y'obutto n'okulaba bei ya sabuni okulaba bei ya sukali n'okulaba bei y'omunnyo omunyu kati kasaketi kali ku nusu 7 kasaketi akalinga ku nusu 3 kali ku nusu 7 kati kitegeeza kalinye by nusu 4 sabuni ali mu kasanvu 7 eyo save nagikoze mu semaduuka ez'amaanyi mu Kampala supermarket sijja kuzoogera but nagenze mu supermarket ez'amaanyi mu Kampala then ne buto naye yalinyeemukko but slightly mu 3,000 of course buto tebanawogana nnyo because yalinyemu katininya abantu tebanakirealizinga because you can forgo buto but you can't forgo soap you cannot forgo salt oshageera ku social media abantu besaza akajegere nga bagamba nti ababaka bebasinika mu parliament okubakiikirira n'okubakubaganyiza ebirowoozo n'okubatuusiza endowooza zaabwe beswede nnyo gwa nagamba ku commodities ziri mu kulinnya amafuta twasembayo nga gali ku 5,000 embeera weetabukiddeawo juzi wano mu lunaku lumu naku 2 bayongeddemu nusu 10 buli petrol station kati ezisinga obungi zigamba 5,000 mu 10 agali ku 5,000 flat. The problem is not ababaka, although they have a role to play because they are leaders. When we have calamities and we have crisis, buli leader kabewa LC1, kabewa LC2, because the problem of leadership or the main importance of leadership is to solve crisis. Buli wetuba ne crisis. So si babaka bokka ne president ne ba minister na buli kitongole kya government na buli ayina obukulembeze mu ggwanga lino. But the problem, the capitalistic societies oba capitalism ekizibu ekituletedde obuzibuiza abali mu government okufuuka ba business men kasita abali mu buyinza bafuuka ba business men ba developing appetite.
you cannot be a regulator in government because echo nacho you get the poor regulation because government must come in okuregulating emiwendo okitegeera gireme kunaabuuka they have a say and the biggest say on the prices tosobola kera kumacha gwe n'otunda byoyagadde ne president yabawoninga mu covid. These are opportunists. Anybody who uses the COVID situation to make money must be arrested. Okay? So, but the problem, the people who are in the government, because Uganda will make most of the necessities. So you get company ezikola buto tuzina. Sabuni akolewa the 80s chesomo ya tu feeding anga Kenya ya tu feeding angedda. Neka akati eno company ya mwami mulwana the rate mulwana we supply most of the things to the Great Lakes region. Kakati sabuni one. Buto one. Ebistu ebisingo obungi one. Sukali one. Kakati tutuuka tutya ku level eyo. Omutigwa sabuni gwambuke packet. The only thing che nabagamba mu COVID, the only thing we cannot regulate ebintu byetuteekolera ng'eddagala lya COVID, Pfizer, Johnson. Mawanga nonga America tosobola kuleeta ddagala nga tolikola oteekayo plant. Because the after effects nga abantu bakuba eddagala lya COVID ne bafuna effects after 10 years ogenda sibaani. Kati zo ziri government ziga atoleeta teeka wano. Kakati regulating oti ekintu kyotakola. Because gogula buguzi, our agreements are on buying. But what about the effects after buying? Singaba nansi. So what we should do, abali mu buyinza abafuka bakozi bansimbi, they are to blame. What they nababaka they are to blame. So but that is capitalism. Capitalist aleka uzimbe dwali nazimba supermarket. It's all about money and profits, which is the wrong perception. Okay, so but all in all, we must tell government to come up with possible solutions. So shipping company because this problem is wide. It's not MPs only to blame. The whole so bannayuganda baddukira eryani mu mbeera eno ya sukaali ng'alinnye sabbuuni ng'alinnye ebibiriti nga birinnye emisubbaawa nga girinnye omunnyo nga gulinnye abantu baddukirewa. I think next time they should use their power of voting. Bakoze sabulungi kitegeeza kyekyo sikitegedde nange okyogedde okigambye nsi naye nange gwe asookerwako sikitegedde. It is your constitutional right. Kakati accept nti bano be mwalonda oluddako mukozese bulungi akalulu kammwe bonna. Kati gwe abannayuganda baddukirewa mu constitution. Constitution ebagamba ki balina obuyinza obukola ki obulonda abakulembeze after 5 years. So they should use that privilege and that right which is constitutional accepted to vote leaders. Osanga abana from what level to what level? Ekyo kyabwe all levels that nkulaba kyoyagala netojja kuntwalayo nze njogera mateeka constitution beewawo okulonda constitution gwe lindako Junior bw'oba nvuddeyo okuwa abantu amagezi ale tobawa amagezi bw'ogabajjako abantu bawe n'emikono ebiri so balonde from what level to what level. Buli kifo kyonna constitution kye yateekawo nti omuntu alonda before bitono nnyo speaker abantu si be bamulonda babaka. They are very few by their positions in the hierarchy of power. Omunayuganda watakola ki neera ne bwa speaker ne constitution ebe muwadde obuyinza okulonda omubaka n'amulondera speaker bwayagala. Kakati next time they should use their powers. Ugandans ku commodities nezirinnye they should vote wisely in 2026. Bajja kulonda abalonda abakulembeze bebalaba nti banakola ki 2026 abantu bakole ki ngambye mu 2026 bakole ki bwe gibanga emiwendo gya sukaali girinnye nga n'amafuta galimye nga omunayuganda obonaabona olina amaanyi agakuweebwa ssemateeka mu 2026 okulonda buli mukulembeze yenna. Kati gwe woba otunuddemu n'olaba nti omubaka wange ono talina teyakoze kimala ku miwendo gino drop him oha mu 2026 take another one. Kifo kyekirala byonna biri mu ssemateeka ebisigadde bajja by'ensomero olw'obufunda bw'obudde obudde ekyakuba okay abantu bano tuvuge paka from LC1
bwaba alabanga chairman teyakola kimala londo omulala chairman teyakola kimala londo omulala owo muluka yes kansala ku muluka kansala ku gombolola owe gombolola RC5 abo bonna amaanyi abana Uganda bagayina MP main bonna president by the way because president mu constitution yakubibwako akalu if Ugandans think that president takoze kimala tebamulonda but aliko bamulonda anti president wa Uganda akubibwako akalu bwekiri because abantu wanabalaba nti takoze kimala government tekoze kimala kukyusa embeera yaabwe oba emiwendo giremeddeyo ate president naye akubibwako akalu there are people who see that the president is doing whatever it takes to see that embeera eno ekkakana and I know ejja kukakana so n'abalowooza nti tebalabayo ssuubi they can still vote otherwise it's their constitutional right semateeka balondani bonna abana babesimbyewo I saw Bobby Wine yaliko ku ballot last time I don't know whether akomawo I saw Mau Besigye I don't know whether he will come back oba yagendera ddala so Katumba oh yes so they should vote buli omu Uganda alonde gwayagala semateeka bwe mulagira. Okay, Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park bano basabaze mali from China to Mombasa bateka mu sente era ngagamba nti beekwata buli kimu kitambule bulungi aba Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park ate nga banywanyi baffe aba Posh Properties Limited abasangibwe Bukotaawo bakugamba ekintu kiri kimu nti system zakyuse ebintu byakyuse ebintu byonna kati byanguyiziddwa okola ki olina kugula nnyumba nzimbire ddala okwewala ebisigadde era nga bakugamba nti ennyumba zino ze bakuguza ebyapa weebiri ebyapa bya Mailolandi si ndagaano si binkumu si mpanyi si ki naye Mailolandi owaye eyo nga tuvuddeyo njagala tutunulire tulina projects ziri 3 of recent ones etusooka okunyonyola bana Uganda tulina project ya Emyoga tulina project ya Parish Model ne tuba ne project ya Operation Wealth Creation ebiru bya projects zino biriki era projects zino 3 actually tujja kutunulira 2 so far ezibaddewo Emyoga ne Operation Wealth Creation which has been successful eriwe badde successful era success yeyo joganda eri successful ogisinzira ku kyo giretinga nti eri successful tewali ebadde successful because sizo zokka zetusoose okuba nazo President Museveni bwe yali akwata obuyinza yaleeta gye bayita 10-point program and emu ku zo mwali mu social transformation okukyusa obulamu bw'abana Uganda we are still having so many people living below $1 okay below $1 we are still having so many people who cannot access good schools waliwo amasomero mangi gaggalawo olwa COVID. There are so many young people in this country, their futures were condemned forever. They will never go to school, but they are there. Waliwo abadropping abafuna embuto. So we still have a lot to do. But if you want to help, ebyo byonna just kukyusa mannya. Okay. Kukyusa mannya Emyoga, simanya Parish Model. To me, that's all nonsense. What we can do and what is fundamental is okulaba ono omuna Uganda. Yeah. Tumuyamba tutya. Because history has shown sente bazibba. And nze sijja kwogerera projects. Abantu sente bazibba. Ebyo babikola n'owulira Parish Model, n'owulira Emyoga. At the end of the day, President we yatambula mu Uganda yonna bali bakoze ekyo Operation Wealth Creation. Bali bakoze ekisisi yale kirabikako kyogamba nti kimu waliwo wano baleetako omulimi asinga byaddawa abantu ebyo babikoye people tired of changing names leero n'okituuma ekirala leero n'okituuma ekirala Ugandans want tangible things ebigenda bajja mu bwavu we are tired 2030 tugenda fuuka middle income 2050 tugenda fuuka ki what should we do ekisooka obukulu sente tuzijje mu structure mu formal structure kuba ababbi bazibba sente nogisanga nga president alina good ideas naye bw'amala okujja sente n'azijja kuba zibba nyogera okusanga ng'obusente butono nnyo obutuuseeyo ne bakwata abamawulire ne babaleeta ne balagako obutono
batwaleta for exhibition tamale jangu tukuwe bamala ne babitwala kwa mawulire wegali okitegera so to have character Uganda ekitubuzeemu honesty na character you should have people that are willing to work and abalumirirwa omutima gw'eggwanga I can tell you abantu abasinga obungi bali mu bifu byonna tebakyalumirira omutima gw'eggwanga bonna bali ku ttaamu egenda ekintu kifunyeemu ki so the president ayagala because that is a survival buli wabba sente z'emyogo b'osuula gavumenti because ono omuna Uganda tagenda kulonda gavumenti etamuyambye okay tambulako mu byalo kiki ekiriyo what is in the villages olaba gwowo mu kibuga okaaba amafuta olubana abali e Masaka ekyenjojo zino sente zinabeera accounted for how in the wrong run zino zonna ezizita mu projects zino we have done the same thing over and over again that is the problem sente okuzikwata ne tuziwa ba individual nti ibula mujje wano ekisobola okumalawo ekintu kino cooperatives abantu okwekolamu ebibiina buli nsi kyekola ne Kenya kyebakola kunyweza cooperatives president yabyogera mu kalulu kakati bwokwata sente doziwa genocide okay genocide na accounting rotya first of all is a brother to the president buli omwa mutya naye kenyine ntamale mutya nawo mutya kati intandikirewa kati intandikirewo government operation with creation tekola ngani mu government at the end of the day will be chased out of that government so for the goodness of me kwanza Tamale I'm honest I want food I want basic needs kwa era we banango abana Uganda tsimu abajja okumpa change so there are things we look at nuka echo kanchireke let me just leave it the way it is nekati awensiwe yatuuse temugenda kwogera ku bintu bino nga gwago yagala otoyagala kugoba ku mulimu no it's all about okungoba ku mulimu I'm telling you the bitter fact I'm not alone there are so many people there boletera topic and they run away big people cowards they cannot discuss some people in this country and that's the problem bona bagambo wange omusajja wanampulira kakati n'olwekyo if the president wanted to help people I know kujja sente mu bantu abatasobola kukola ki kukutisizingibwa abatasobola kumutwala mu kakiiko like Minister Education how can I start debating about the education minister in the first lady is the minister there do you want to cause me trouble we don't want trouble no we don't want trouble with no we will not discuss that some topics we have deliberately distance ourselves from them for the goodness of our basic needs this is the bitter fact bagamba mazima so that's one issue topic says yeah deliberately because one we still want basic needs I want to live in a good home I want to still have a job my job so for my security sagala kwesanga kitali it's not a pleasant place to court mbwayogedde ebyakalebule osagera so we are working in a very complex environment but that's it Tamale awe nyini wenjagala okubuuliza ali obulamu ki nga mulaba ebibi ne mutabyogerako because of basic needs security not wanting to go to Chigo or Chitalia there are people who talk about them and they will be there but I'm not saying that all topics but some topics okay so, okay, tojja kwogera ku Ministry of Education 1 tojja kwogera ku Jerusalem Sale 2 yes, what other topic or which other personality godaza kwogerako ne deputy speaker nena kuzino muzibu kwa yu yajjayo zake mbulwa computer simanya misuse kakati n'olwekyo if people are in power start misusing power if zake olo commissioner bamugoba deputy speaker tuyina amafuta ne deputy speaker is engaging in ewo wanjogeddeko kigwe zake do you see how people demeaned a whole deputy speaker ali mu zake gwe wanjogeddeko kigwe nawulidde wange yeza ku Twitter si yaffe eneno Facebook yaguze ni baga who gave people rights okujimu regulating okitegera these American we enjoying bachita international benefits bazira batizo international benefits since Uganda Facebook Twitter ya America now Facebook ya America yes if you don't want to be abused on Facebook or Twitter just unfollow yourself you go we shall not look for you
abantu balina Telegram. There are very few people abali simanya ku Telegram. Kati there are so many platforms. Mundu kyomala gotayagala ku discussing akoko wala ebizibu. Most of the people in government because one emyaka gyabwe. Kati bali myaka gya ntondo. Nze ndaba abo n'abamu betukola nabeyo ku mirimu. Sajja bakulu bo mugambako money doesn't take it. Mtakitwala bulungi when you are young. To you with it. Go china emyaka boba emyaka gyabwe giweddeyo. Kakati working in old rigid people is not easy. Okay? Kakati ekizibu nti abali mu buyinza emyaka gyabwe tegyapiiriga kakati zolaba tamalengeri gye nyambadde. Nze I cannot be in a suit. Sobola kwambala suit because one my age. Nina kwambala bwenti. Oyina suit mmeka? Nina masuti manyi nesitera gamba. Nga mmeka? Na masuti nga asatu because 1 2 3. Yeah, asatu 30. Yeah. Tekisoboka. My dad tata wanga ina masuti manyi and he always buys for me by the way. And he buli kiseera tulwanagana lwa kwambala suit. Kize tamale nesibe suti mbunesibe tayi ndi mbuzi bwe bantuga. So we nze ndi muvubuka am a youth. I don't want to grow old mboli mu suit. No. Kubanga generation. Generation yeno eri very simple. Okay, by the way, sichera bira kino kanchikubulize ddala. Wiki ngemu oba bbiri emabego basatu. Waliwo olutalunga abantu basaba appointment letter ya Molands. The one that is idiocy. Those who are asking for it. Wait, let me tell you. Omanyize by the DCI I want to be clear nagaba na Uganda. Last year obulamu bwange nalimbo wadde nyensi. Nekati this year I want to be in my own doing my own things. Okay? Being my chovalanga birinda bivaamu ebyabaavu Filibu dictator Filibu mbuye entebe mu ntebe toina kyo tugamba. Those are songs for poor people. Na bivaamu ebyo. Okay? Ordinary abantu abagala okuliberating ensibo ita people. No, they are not poor financially, ideologically bankrupt. Because you cannot keep on saying Intebe Montebe Simanya Bobo in your president. Practically it doesn't add up. Wofiro mamoto sura kumalalu. You must have a post-election chichiche mugendo kuranga kaluka we the election is ended. Okay, kakati mugenda kubera nga muyimbe ebyo. Mission 2021 yagwa. Tuli mu 2022. Kati ngambera mwoyo idio sembumbu nyemba ntebe muntebe yagala kumanyira nzembera mwebyo. You transit obululu bwonna bugwa mu nsi yonna. Na America yakafugibwa wa president basoba mwana mu batano. Akadulu we kagwa Trump bamukuba is very busy building another campaign. Kati bano bo balemera mu election fever. They are still singing the same things, same song, getting new wine, putting it in an old bottle. It doesn't make sense at the end of the day. Chuvulanga bavuka mbavuma they must transit. Abantu bagala appointment. Appointment letter ogirina yo. One, you cannot wake up and you ask me for appointment letter nga sigwe one pointing. Ako kamanyiro. Omanya na Uganda bamanyira abamu. There are two people who can ask for my appointment letter. One is my father because he educated me. The second is my boss, the honorable minister. And the last one is His Excellency, the President of the Republic of Uganda. One is the appointing authority. And all power is invested into him. Kati bwoba togwa mweyo hierarchy. Can you please excuse yourself akakamanyiro katwali ewamwe? Secondly, confidentiality. Appointments, these are my personal achievements. To prove to who then? Kati proving irani. That is idiocy byabatasoma. Nzolaba naguze motoka kadi yino. I mean, how? Nze tamale byombikola. If I do that, must respecting ana mulimo gwenina. If I start bringing tetubikole byabasoma. My job is my job. Na yani akulembera project yo kusaba appointment letter. No, it was Sandy yatandika ebibozo. No, Sandy yatandika ebibozo. And I attacked him because if you want to be my friend, okay? Ngoli mukwano gwange. Ibra, if you want something from me, don't go to the media. I'm around, you already see me, give me a call. I want to see your appointment later. Tutandikira. But if you go to the media, no yagala ogezaako kumanyira nga toli boss wange. Okay, I'll put you where you belong. There's no question about it. Okay? Kwaze nakoma okumanyirwa. So Sandy was the one who was trying
to ask for my... Nesendi mukwano gwo. Yes, Sandy is my friend, okay? But tayina moral authority ebimbuuzo ebyo. First of all, he didn't educate me. He's not my boss. He's out of that scope, okay? Akamanyiro. So, I had to put him where he belongs, okay? Nensoka mmojawo. Afterwards, we talked, okay? And I told him next time, if you want something from me, don't use the media. Because the people you are telling, tebaninako jurisdictions, I don't work for them. I'm only answerable to the Honorable Minister and the President of the Republic of Uganda. Can I say that? I'm only answerable to the Honorable Minister. Omuntu gwatasalingira kotakubuuza. Kati yibula omuntu ayinza okubeera kuza ati YouTube eno jirani ngoti ayagala kumanyira no kamera sinse ayagala kumanyira it is only no and asolo kubuuza because like mulabi ati is a silly humanitarian siyamba siri wa UN ebyo babibuuza abakola emirimu gy'obuyambi humanitarian crisis so government you do. How should I say it? There's one person, a city volunteer. Okay, there's one person who was telling me, but as Ugandans, we have a right to know because certain affairs kusasula. Am I a tax collector? Nzakora ku URA. Certain which money? Ani certain wa musolo ye kusasula. Ani azicollecting ezomu wa musolo. URA. URA. Kakati mugende mubuze URA. Amuna ebyo bibuzo bya taxes sibyange. Bya URA. Me I just wait for my money in peace. Okay, because every month I'm paid. I work for 4 hours a day. I don't work on Friday, I don't work on Saturday, I don't work on Sunday. Milimo gy'abasoma. I'm educated. Ebitabo byamenya n'omulimo gumenye. Gwabimbuza tatawo yalwanawo. Abafe baliyo mu lutale eruweru. What if he was killed? Ngatwala amabaluwa ga genocide agaba yekere na musale. Tato yatamuza amabaluwa. Agaba yekera. Siya bastole mu munno. Do you know what it means gwe? Our fathers would have been orphans. Let us enjoy the benefits of the revolution. We enjoy benefits of the tamalombo zaidi. Ndimbwa. The next zaidi mu bulago. Agala kumanyira. The tamale nze ID. The tamale na national ID. Waliwo omusirikale yali ambuza driving permit. Nemga umbuzo tyabde ibibajje tubuzanga president yavuddeko. Nze driving permit. And I'm on state duties. Can you live the way? Waliwo na conversation is muleta. Mbum. Nze manyine bwetu na driving permit. Tojimanyi. Ate manyi wetu na nze simbala yini. Ebyo, these are benefits of the revolution that we're enjoying. Our fathers, they have worked for the stability of this country, and we are not going to be crucified. Tetumugenda sebo tu crucifying. Ngabu mbutuwalane Jesus because he's son of God. People call it arrogance and pride. It's good to be proud. Know who you are. Yeah, man. People don't matter. Man, those people don't matter. Whatever crap. That's background noise. I'm a son of Mirundi, Tamale Mirundi. I don't need any polishing. You have to tell them your facts. I think that is the fact. Okay, for starters, there are people who are telling me, Junior, we are going to report you to court. In the Tamale bando, you report me to court. Am I intimidated to that extent? Yeah, courts are for you. But I also have my lawyers. I know the law. Courts is a kanga bantu. Ibuda, everybody has his own rights. And we have to respect one another. So, working for government, the job that I do have, I shouldn't be crucified in by fear. No, I am educated. If you are there, you have a degree, don't touch it. Every nabagamba dawano mu Uganda too. Everybody aja kubeera ne sente, but it's not your right time. It's not your right time to have money. You also sit in this office. Kwa sente bipapula. Teri yonsi wezigenda kugwayo. Amini yakubaisize. Obote yakubezize. Abenjo inze za President Museveni nabo bajja kumala bakole kibagende. Another group will come in. Na Bobi Wine bwe anakwata obukulembeze. Ajja kubaniseze. Kati first leave these people to eat. They will go. And you will print your own money because back of Uganda tejja kuva. Ne Bobi Wine bwe akeda na the president era governor abawo. You print your own money. Secondly, every idiot will rule this country but not now. Wanji? Every idiot will rule this country, but not now. Tukyalitereza mirandira. Okitegeera. Buli omu ajja kufuga ku next kati. Why?
Mwami Mbale Mabirizi ali mu mbuzi ekogga. Yeah, Mbale Mabirizi. Twali tumanyita kwatwako, no, twali tumanyita sigwa. No, social nuisance. You see, he had become what? A social nuisance. By the way, si bivumo. Obo fuse ekimpemempe mabana Uganda ebaga. Ekimpemempe one. Fero de jali mwe ya mateeka si yakuzanyiramu is for serious people. But he's a serious man. Mbale Mabirizi. Yes. Yatulero DC. He's not practicing lawyer. Of course. He's a serious man. You can lose your seriousness. Omanye ebigambo mo bimesi yozinga. Ebigambo ebifudde mu Uganda mbu oyo businessman obuza business taina gyakola. Intelligence nacho kiruzinze meaning. One, Mbale Mabirizi had become a social nuisance. Why? He was tasola kulopa kabaka. No yingira mu gwa bujingo. No yingira ngolopa buli omu. Lo loses meaning. Ekisegera yalopa bani bojjukira batumenyere yalopa kabaka najja nalopa twantime bayali yagala kulopa na president Museveni yagala driving permit ya president Museveni neingiza musango gwa bujingo pastor bujingo yali yagala kulopa kutata wange Mbale Mabirizi yali yagala mulopa ngaakoze ekyate mboba yamwogerako ki so don't misuse it all eyo fraternity si yakuzanyiramu. That's why oli Semakadde wadde simwagala Council Isaac Semakadde wadde simwagala because yamanyira nnyo kojja wange Honorable Nsereko like Semakadde yali amuse ana Semakadde simwangu Honorable Nsereko kojjawo kojja wange Honorable Nsereko tokimanyi kojja wange no real same family. Oyo Honorable Nsereko gula bane Semakadde kye yakola kojja. I didn't like it. I know. We deserve the right to call you stupid dumb witch. And by the way, let us respect can we respect leaders in this country? Semakadde. We know that you know a lot of English. Semakadde, you have a nice poem. But next time, talk about Honorable what? Omwana nali ku TV ne, oh my God. Choka gwavu maticha we. Honorable Nsereko yasomesa Semakadde. Bwe kiri. Naye omwana yali aseho. Kiri kigambo kya kirala ekyo kigambo ki? Damn witch. Yagamba we have a right to call you damn witch. Stupid. And Nsereko, you are not going to use that parliamentary space. Ninga tuwedde. Era nanonya bunonya simye ninga mumpe kubira Honorable Asoka fe mu studio. Gwe Semakadde, by the way. We know that you educated, you know law. But please respect. Kigambo kidamu wati? Damu wiki sibaina tekireke. Omwana yayogera olusoma. Nze panja kumpita kutokosho na Semakadde. Era ze banne ba politician mbabuulira nga tunagenda kutokosho goza lwaki ffe tutule eno mitifeka. Tamale. Nyizo genda kutokosho nga kuliko omuntu. Yagala kumanyiro, yagala bansalize. Council Isaac Semakadde yakosa kigambo yali amuse kigambo mudimu wiki oluzongo lwansukako. So what we should respect leaders. Honorable Nsereko, by the way, ye MP asinga okubeera ow'omugaso mu Uganda because ye MP w'ekibuga kikulu nnyo kitegeera. Honorable Nsereko abanupu tebamuwagira yayita mu Kampala. He has his own supporters. And yeko kyakalulu baba ye kyakalulu I don't know bwa kikola NRM yagivaamu era naayitawo. Honorable Nsereko babagoba balebe MP ba Honorable Sekikubo batika simire ne baddewo ne betunda yagana. What I know about Honorable Nsereko for the time je mumanyidde oyo kojja wange bagamba okola ekintu akikola. And amateeka galeeta, there are people out there who think that rights zaabwe zirinnyiddwa and they have a right to go to court. But although amateeka already tugayina Shitegera wegali, there is no need to make other laws as governing social media. But yokulete nongosereza mateeka, it's part of his work. Chikirizibwa mateeka ngokukyusa constitution. It is constitution. Kwa buli kawaida mu constitution kaine engeri gye bakati. Ate Honorable Nsereko muyivu. So Honorable Nsereko muyivu. Yes. You cannot underestimate obuyivu bwe. And secondly, namanya ango mwavira abaana bamuvuma nnyo. There are people who have been abused, by the way. Honorable Nsereko is amanga.
abanupu abo bamuvuma nnyo, they defamed him, nange ne bwembanzi. Omanya abagezi tebaleekaana, kyeŋŋamba abo abaana ba nupu. If you attack elitism, mwenga mwagala idiots, abagezi batula butuuzi mu lumu ne bakyusa constitution. The president of Uganda will be voted in parliament. Simple. Abatasomanga mudda ku street, law is law. Law is like a blind kid, he doesn't know his parents. So law is like what? It's a blind kid, he doesn't know its parents. Amateka tegamanyi mama wako. Nembabazi eyaleeta order management simanya biru bwe yakuba enkuŋŋaana yamukwata. Honorable Mbabazi nga yaji supporting ennyo mu parliament. So law is law. And we cannot run this society without laws. So those failures and those people who are allergic to intelligence should know that. Who are the failures you're talking about? Beje bali eyo abalowooza nti tujja ku engaging in their idiots. We have substantially refused. Okay? And we are not going to koto in their poo. So tujja sigalanga twogera bye twogera. Ekitegeera omanya kifudde mu ggwanga lino. Give your opinion. Abantu mune batya tamale bajja kunvuma n'ebivumo tebimenya gumba. Should give your opinions nga bwozagala, because what will make this country to run is other people's ideas. Abaddewo okutya mbujja n'oyogera ku nopo nga bakuvuma. Nope is not a kingdom, it's not a monarchy. If people can criticize Mengu, an institution yawangadde emyaka 2 with 35 kings. Atabana bakasala kenviri abeka mucha betwakala banga bazisalako tulaba. So it's not a cult. We shall fight them if they want to bring bigotism here. Bigotism okuluza nti entegera yesu kulume yabalala. Bigotism kitegeza ki? Entegera yo esukulume yabalala. Chokiririzaamu omulala abatakikirizamu oyina omuvuma oyina omuwemula. That is bigotism. And it's a threat to our society, it's a threat to civilization. Every Ugandan is entitled to his opinion. Oba owagirani tebalina kuvuma. So kati yeyo ango onda libonsere kumwe yali yakola ki? Their rights that are threatened and the people are there. Badde mpagira President Museveni naye banvumye. Badde mpagira Mao banvumye. N'abanupu mbo nabo babavuma. Are you sure? Ani abavuma? They also claim, I don't know, but there are people who claim in Nope. Ngate be basenta bevuma. Because buli account joza ako ku social media erike financial Bobby Wine. Era Bobby Wine. Is a fake account. Bobby Wine munna mukubira essimu luli. Ate Bobby Wine namugana okukuda mu kukwira kusama nano ogwekiro. Tekisoboka. I know muzogo. Bobby Wine is my friend. Abagaga tetwewalana. Ezo palana za abavu mwabe walana enkoko tesala wange. Kwa goli wenale mdoza for ordinary people. Politics is a battle of ideas. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu wakubira. Yali yankubira kusama nano ogwekiro nga nebase ne mugana kate enaku zino takyankubira. Is my good friend. Bobby Wine yankubira ne tunyumya. Are you sure? Yes, and he's a good man by the way. Bobby Wine is a good man. Ekitu kye kyayononekera wamu to allow these idiots like Rumbuye to take over the struggle ne bagifuula ya comedy. Mbwabaddeyo meeting at one time abikako ne Museveni ababana. So Bobby Wine refused to clean his house. That's why the intelligent people left. Who are those intelligent people who left? Me. You want to underestimate my capacity? I don't the one who educated me. Which quantum do you use to measure intelligence so that I can know? Don't put us at your level. Me, I'm a peer to the honorable minister. But you can't be given those jobs when you are not intelligent. But then, sir, many intelligent people. Aragenda. Abamba chaliyo ne bagenda. God. Nachimanyi. Mbo twatusaba kyatwa. Tusabira abali mu struggle nenga mwagenda nenga jebali. Bobby Wine nga twogera. Bobby Wine abera ku police conference kama changaluma manyo. Tomanyi endagaano kadi yazitunda. Ababaka bagulangule kitegera. Kakati n'abagamba ekintu kimu nti bwe baba naye ate kati ebintu byonna tebirina facts. Bwe baba sasulanga ssente. Ekyaba mpita kirina facts nti kadi bazibaguza tewali facts. Kena MP ayinza kiyimirirako kyogera. Ebula. Tukubira wano kulawudi. Nkugambye ekiri mu Uganda kye nagambye ekyasinze okufa. Timid cowardness. Babyogerera mu maloji. Ba MP. Na mu masauna. MP.
endagaano za signing babaga buli omwaja kuleta ke milioni 5 baagaana ezo mboza akabalaza taso azisaba sente era Bobi Wine aluma amanya ina bamba ayinza okuyoola gwe Bobi Wine wamugalidde n'abamuluma wadde bakaba nupu ayinza obayoola butateka ku sente ze ku account luli yali mu European Union yagendayo nani he traveled with Nubian. I don't know the importance of Nubian oba yali ayogera oluzungu kina I don't know nagenda ne mukyala we batambula basatu ne Rubongo ya secretary general tebagenda bana waliwo mbaka nupu yamugoberera nante oluki bano basigala eno ku legislating mu parliament kitegerekeka yes mundagaano ezikolebwa ne European Union omanyi bye yayogera mu European Union tontabula sagala bintu byakujjayo wano facts bayogera kimu iyo mbwa amajambo bagakyuse bagaze ku account yembwe ekibiina yagala kijira tomanyi lutalo luli munda gwe oli mu nsi kiyibula teeka kamera ekamu okyolabe nzaba na Uganda nabagamba ate buli kitu abagamba kijja tuukirira kwata kamera ogiteeke wali ku State House ekire Entebbe olaba ba MP abambadde gomesi ne lipstick ne weave nga bagenda okulaba president nze nali ngenda okulaba president benasanga mu waiting room goza tabairo ache byofuzi bya Uganda nabiwumula oza no opposition to oppose what 35 years eno monarch to oppose what kagagwafuka mulimo wasanga bali mu waiting room okulaba president ndeka sinaga nkubasasi mutwante abo government ino kwekolera opposition government yekolera opposition ati yandifuza president jine myaka 3 nga taino opposition yi kyabaita opposition okimanyi gwe era Kenya batusekerera we wali opposition myaka 10 nga avaako baliita mulala kati wana myaka 3 buno obiyita bwakabaka akopirira ne kabaka we Saudi Arabia kati ne ba democracy do you believe twali omuntu asobola okuwangula kalulu emirundi mukaaga 6 times kisoboka bw'abantu bakwagala abantu bagala president Museveni oli serious abaliwa president alikolwa amaje goza tachimanyi oza president mbo mukubira ndo abashamwagala abagala president Museveni be bamufunamu bamuzeyiberawo era ngate bambala masati genale tambula mu kibugo ndaganya yambadde sati yenale kyogere bagenda mu we bamulabanga ze kololonga bajambala oluvaawo bwati Cheva na gambye nti tutya benefits ziri okitegeera nezivaako obuzibu abantu abali bagala NRM be bali haji nadduli be batata ba that generation okitegeera aba abantu abakulukulu because what fenna abaliwo gine emyaka jaffe we don't have any serious attachment to NRM era baba na Kenya babitegeera they don't have political parties buli kalulu bakola kipya DPA yemwata no mukaga matayo mugwanya yagikola namulabako DPA jalwampala na za Buganda okitegeera kakati gwe buli wombulira values za DPA I don't have that attachment sijimanyi kalejeza oli wa nupu oli wa nupu because eze ogiraba values zayo zoliko national unity kirungi okubeerawo because ye democracy era tetugamba nti nupu eveewo kwa democracy tetuli ku political masturbation nti wevuganya weka okitegeera so no political masturbation oba okubeera n'abakolaki n'abakuvuganya ye democracy nekye tunenya Bobi Wine honorable Kyagulanyi idiot hijacked his struggle abagezi ne badduka ande bagezi bebani ife na itamale menyira abagezi menyira abagezi tonna menyira wade nogu abavayo munufu kidandala oyo achaliyo yavayo nina aba MP abasinga obungi ese agala bamenya nabo bavayo okakasa olozambu mbubuli atula ku press conference wa Nupu mbu wa Nupu bachi lwaki tokwata ebyafayo byabenga tabanayingira Nupu tabanyi ti Nupu bagiripira tabanyi ti waliyo group ya DP block eyajja DP block ina gwe bali musubi ne bagenda mu DP ne bagenda mu go forward eyamba bazikati bali mu Nupu osegera abantu bamwe babala just want politics Bobi Wine is a project era Bobi Wine mwebazo okujja kwa otugaggawaza nze tamalani yanditegedde osegera so Bobi Wine ayina ebirungi bye abalidde sente tuziridde lwa Bobi Wine era tutugamba aveewo just ayina kwegobako bano ba idiots ne basoka bava bani boyagala yegobeko lumbuye
kojja omusiru omugezi bamuyita kojja omugezi guno nno omwaka bwagumalako nga tannafanfaana kojja omugezi bwonoonye situlwago abo be bajja n'agaboozi wabadde meeting mu State House kojja omugezi amanyi State House namusanga wa Keith twamusanga wano nga wakava ku restaurant ya Ndawusi ekyo kizimbe kyekyo nga wakava ku hotel ya Ndawusi eyo molo kyeyo akedi kyeyo ng'ogenda Kisaasi awo ku mabbali wano ku Ndundu wano ebukoto wano ku Erex wano we twakushootingirako sometime back we twamusanga ku Racers ekizimbe okuli Racers we twasanga kojja oyo yakomawo yali bwali recently naye nga gavumenti netamukwata yali ayambadde gomesi yali ayambadde gomesi naye kati akantu ke yali ayambadde ng'asibye akakaaya ne kaseseetuka n'endaba ebirevu nomanya tunokojja twalaba kojja omugezi you remember actually ne yamundagana ngamba nti oyo musajja si mukazi yatunulira butunulizi bibegabega muno kojja omugezi ng'ali mu gomesi yes omusajja oyo ayonoonye situlwago ne Bobi Wine kaali mukwata bibeereyo ne bifumba agaposi bebimanyi bambega mu situlwago bibiuleyo bannanga Abannayuganda babonyebonye kale laba kojja omusiru atuula omugezi atuula diaspora omusajja ayinza okusuuwinga nti erinnya lyo liyogedde bulala character assassination is this character sustainable sibanya assassinable wano character ezinga obungi baza assassinating dda andi ye kojja omugezi kale kojja omugezi ne basesitulwago byabeeranga mu kufumba biboozi balumbuye Museveni yakuta omulambo gwa kibisopu n'agutwala abakatuliki bakyawa situlwago golaba bakyayogera abakatuliki kasi talumbuye yagamba nti omulambo gw'omutuukirivu akibisopu mbu President Museveni yakukwata we twakoma era mutabani wa Bobi Wine twabadde tumugobye ekisubi kunwanja si eberedda tewabitegedde si bituufu omanye ebbanga kisubi lyemazeewo si bituufu ate omwana yalina points 11 twamuyamba buyambi okugenda ekisubi anti si bituufu eby'omwana yabula ebinga ekisubi twalayo banene baabutano nabadde njogera n'abantu ku ssomero eyo ne baŋŋamba oyo propaganda wa gavumenti propaganda waki gavumenti era omu ku basomesa yaŋŋanye n'aŋŋamba ibula fe omwana waaliwo n'asoma omwana gyali omwana asoma naye nammwe abatandika ebiboozi eyo bakwatibwe gavumenti lwaki tebakwata oli yaŋŋambye n'aŋŋamba omwana asoma ebyaddala yes gavumenti ekwate buli yatandika ebiboozi ebyo ku mutabani wa Bobi Wine because nabuuza n'eŋŋamba essomero litwogera omusomesa n'aŋŋamba nze nali neeraliikiridde nti Bobi Wine ng'aswadde nnyo mirundi junior nina diguli afande muhozi yasoma owabeesi gyasomye nti Solomon atukoze eki omusomesa yaŋŋambye n'aŋŋamba nemugamba nti owali lwaki temwogera n'aŋŋamba twogere ekyoyo kalebule ffe tubimanyi omwana wuuno asoma tebamugobangako wadde n'olunaku n'olumu nze nno nali ndowooza oba nobiyaniri oba ye yagimuteeramu oba edimutu Bobi Wine abakwate bwe nali ndowooza namugamba nali ngenda mukolesa mugamba Bobi Wine tonene gavumenti kwata abantu babiri era gavumenti yali ebuyisa ekiboozi ng'ekivuga manyi gavumenti eno naye egenda n'egira nze saagala bayizawo abantu ba gavumenti kutandika nga biboozi ebyo nga temubiclarifying minister of information natavayo clarifying kuki obadda nze nno nali manyi nabifu si bituufu bwe bibanga si bituufu Bobi Wine tunamukubirako naye aba gavumenti mulekerawo okutandika nga ebiboozi nga temutubuulidde kijja kutwonoonera ku credibility kimanyikiddwa omulembe guno ne generation eno bwe kibanga si kituufu ekintu ekyo eky'omwana ffe kati ng'abalina abaana ffe ng'abazadde tubeera kiini nnyo kuba byogeddwa ku baana of course waliwo abantu nga balina emitima mibi eri abaana omwana asigala mwana no matter waani kituufu omwana asigala mwana no matter ani amuzaala naye nanti n'omwana naye alina okumanya taata we yajja mulayi mulayiti ffenaffe era batwogeddeko but however
issue y'omwana eyo si ntuufu bwe basi ntuufu no kijja kunze si ntuufu si ntuufu yes gwe nkwesiga so abantu abo ani yakuwa ebibuuzo ebyo nagenda okulabako nali nina wentudde mbeerako bifo byange nga mpumudde banyega ku masaagi ngenda okulaba isima atadde ngenda okulaba bano ngamba omwana wattu ono atukoze eki but si bituufu bijja tuluzingisa credibility ebintu ebyo aba gavumenti bwe baba be babirimu minister of information lwaki tagobwa omulimu gweki kuvaayo ku clarifying nga abantu ab'obuvunaanyizibwa nga ffe kati ibulako omuntu n'atandika ekiboozi you are very important member of this society. I know, government erina okuvaayo ne clarifying nti si kituufu. So but we should let kids be bananga abali mu kutulaba to respecting abaana abaana basigala baana no matter ani amuzaala no matter ine emyaka emeka gyali asoma lwaki tamutwala ebweru nze mune abantu be diaspora eyo abamu banjagala abalala bawandiika dde ebbaluwa ku American Embassy mbuki takimanyi nti bategera mbu ogenda ku travelinga ne bawandiika ebbaluwa mbu tojja mbu ogenda bbawo obutu. Are you sure? Toyogera nga ogenda ku travelinga nze bakannemesa emirundi egyo. Wali ogenda mu siki? Nali ngenda mu America. Kola ki? Kuwummula mukyala wange Don Zella yafiiriddwa bba bane tumusaasira nnyo bana ataagadde Las Vegas okuziika olugendo lwa ssaawa mbanga 19 19 hours nga ndi mu nnyonyi kwa nina okubeerayo. Waweereza amabugo ga senemeka? Ebyamabugo byosooka obi toyogeranga ku mabugo simanyi oba nasende wevu ate esindika sente Bulaya tulesivinga buli basindika ne zigenda bulijjo sikimanyi nze ndisivinga bule sivinzi bakkiriza sente ziva Uganda ogenda mu America banga lyonna bulijjo manyi nti first world country nga America tekkiriza ate gwe kusindika yeyina okuwa tunamulaba amabugo tujja kulaba naye nga tulumirirwa wamu naye by the way okuviirwako bba musajja abadde muntu mulamu oyo mubadde mwogera ani nebba tubadde tetwogera naye munange nga munange muntu atuwali bate okukola ki okubeera nga tubeerawo mu buli mbeera yonna naye kitalo gwe nani nze ne Don Zella ate Don Zella bambi kyamuyisa bubi kyamuyisa bubi naye kitalo nnyo ke tumusabire bambi regardless we move that's life n'abantu bamulaga omukwano naye muntu w'abantu oyo Don Zella muntu w'abantu nnyo ye muntu alina ssente Don Zella teyeeraga akola na buli omu olaba ono omwana ono emusiru kyatalina kyalina tamanyi nakyapawo ekitunula ali wano ye lwaki Putin tabakwata n'abatwala mu lutalo abo babulakaddaaki mwana batalina byakola Bulaya banoonya banakuba mundu Ukraine biriki biri awo byemusiru babikwata babiyiwe Ukraine ani Richie era yangamba nangamba musiraamu ampita nnyo musiraamu Bulayimu naye Bulayimu ku bintu bye nakolera omwana oyo yes Richie yankolera ki lindako gosirole malayo kulya kunywa kusula simu ngato ngoye perfume ne siroko for starters ewange tomanyiyo gyensula ekisaasi manyiyo seba mu apartment tomanyi apartment gyensulamu njimanyi kakati n'olwekyo yali abikolera ndi mukazi we because toyinza kukolera ebyo byonna byoyogedde musajja munno oba yali yankwana naye nga kubanga let us go slow okay mu byemmenye kikyotaafuna ngamba kwanza sina budde obwo butandika it's not yali abinkolera ku kitu get what omujozi guno goyambadde agamba yagukugulira oguli wagono amanyi zina amasati amanya nyambaza Richie ani Richie MC Richie yali mukwano gwange nnyo era by the way mbasagala kuyomba n'abakwano bange okitegeera ana yagamba ekibaluwa ekyayingiza MC Richie mu Uganda nze yakikola ekyo badde tokimanyi oli wa immigration I used my influence because yayita na Tanzania ku ttaka nga tosobola yita ku kisaawe because sinawo influence influence ojina ku ttaka because manyika kintu kidogo wali ebusi yakakola ki era namugamba ekisaawe sikifuga because wano mu Uganda teri afuga kisengo jeko na lebo samu kuteesa n'abanene wamma baki
ne mugamba sina jurisdiction yite Tanzania nkuyambe era yatuuka emutukula nenkwata simu yange nenjikuba nti yuya analudi kwenda sasa yingira pole pole ngolotegeza ki nti ayingire mpola mpola era nayingira mpola mpola abantu buta banange nze nakoowa okuyamba abantu gojje mu mbeera embi yakuzza mu kyalo tamala omutima gwange gufudde nkyali muto bwe mala lwiki napangisa apartment ekololo ya bei yali ya bei yo soko kirize yali ya bei okitegera yali nnungi single room asegera kugwe single room eba ya bei which is okay okitegera yali single room waliwo nabira wano wosula ne deal which is okay, it was a nice apartment okay namuga dola 2 ekiro kyonna kyekiri whatever it is buli night dola 2 sente zali nyingi omukyala juli zawedde yakola ki because ne zawedde yali mukwano gwange okitegera ye yazisasula kati zetegera tete zawedde yazisasula zawedde yabinyumiza era mu WhatsApp message nazitekawo ne ku social media nangamba I want to invest in you okitegera yasoka kubuza friend to Rich ne mugamba yes kwa zawedde yamanyira ku Rich era obera mukwano gwa Rich there is a possibility ogenda kuba mukwano gwa zawedde because every day Rich ne zawedde boogera era nze conversation ze bayogeranga naziwulira kwana beranga ne Rich era zawedde nangati Rich akwadde ku dola ne muganda aziri ukulike yazimane konza azironga yikoja azironga za around ne manya fanda yake all of us tubera nabagagga baffe which is okay na musajja yakuwazi perfume MC Rich bambi taina kintu kyeyampa sente zamugwako ne mutwala bambi ewase papa natubeyiringa utu ne mwami mbuga era bambi si papa yanyiga nnyo nga Rich atali mu kuvumanze ate omuntu eyamwogererayo because Rich yavumanga si papa yogola bamanyi babere diaspora basula mu single room sibanyo ogenda no bagamba nti waffe batugobye ndi musiya zine bakuwa kalumu ne bakulabira Rich asula mu single room bazita studio flat era suwe jo mulaba nga ayita wagulu video tazikoya ku washing machine video tazikoya ku washing machine mulaundale tazikoya mulaundale muki mulaundale chechi weboleze ngo yera wose Round jeboleze ngoye jabera era wosinga machine ya muri wano round jeboleze ngoye neje baje wali wenye wakati wa round no round kale eriyo neje boleze ngoye era munabera ku wosinga machine lumu singo lumu ateka obutese kamera bwate kateni bwati naaba kakadi nolwekyo nze when you tell me that you are rich ngato ina invest na ye issue ya rich whatever happens issue ya rich byonna bye yakukolera wamaliriza omuvumi nedda gamba byonna bye namukolera okay because yangama nangama Ibrahim Uganda nasigaza gwe kasigaza nzeze chetu kyasinga kunyum chetu kyasinga kunkwasa nako nakwata omwana ne mutwale wa tata wange nganonya jeno muhozi amuyambe mbujeno muhozi amwe senta aketera lumbuye is not a threat is not what is not a threat Faba thireti mutia ati faba ina abagoberezi ibulake mwe bathireti oina YouTube yo ina wano mu Uganda oina kubera ku ground okuba thireti government obulange kwata banadini ne bawe motoka kwabe bayina abagoberezi ku ground Museveni yalwanira kola lumpa tiyalwanira Abu Dhabi tiyalwanira Massachusetts yalwanira wano luwero so obereyo ebweru when you have a thousand idiots sharing you and you think that you have political power, you don't have political power. Political power is influence and advantage. You can't have it in Golibulaya. You must come here. No bera naba goberezi. Bobby Wine is a threat. Why? But ambula mu kibuga ina abantu 10 abakola ki aramugoberera. So azembo ayagala keta General Muhoozi ayagala kuketa lumbu yesimanya afanda amuwe sente tatange nangamba I can't do that. Segera sora kwata mwana uno mutwale wa general kwa byonna byayogera tebikwatagana those people abali diaspora longole believes that government ya president yagala obukesi we already have spies already but la mubutie Massachusetts mubagala kujja ko Museveni kati lubongo yabe bamuwerera abalwani sa Museveni bonna babi tamale olenda byeko ku police ebisana benaberanga mu nopo gwalionda byeko tetwala namwe bintu ebyo tuli ku deployments tuli mu kutereza gwanga security wise bukakati mbumbu bukati omukette coach Bobby Wine yetaago ketta kakati nolwecho nze Rich mu Uganda yasigaza namukuba emiggo osegera nali mubanye namole emitwala 5 ateze sina buzibu nakuula
azonga ziyupe mu Uganda yasigaza nze ngera talina kyagenda kuyakwana ezo yazipoa ze chachi mouse bibulake ku brand joli kobera n'abantu abakuyamba oyo blood wange ni Richie yes on camera Richie inzo ngenga tazi azijja waliki wano yaina pea musanvu tewaziraba yaliya imbumbumbu nze tamale bachampenga nze yampa pea yenga tempya nze Richie ya milioni emu n'ekitundu nze Richie munnange era kale nze namwesonyiwa nera yabeera nsojja okitegera mubuuze ebyo byonna Junior wabimuwa kuki gwe lwaki wajje lwaki tozayo perfume z'omusajja n'engoye teyabimpa naye yabimpanga mukazi we lwaki yali abimpa it means yalina interest gwe gyotayagala kwogera tetugenda kubanga nakwa Richie yali aningiza nabikugaana ebintu Richie yali aningiza nabikugaana ebyo byonna bikugaana kubanga si bituufu Richie yali aningiza wawaba ku polisi lindako sabeera ku apartment eyo kumala wiiki bwekiri sabeerayo lwaki oba oleeta omuntu wamma ku apartment mukazi we okumalawo wiiki mba ndi mukunaaba bwenti nempulyanga waliwo omuntu aningiza ngenda okulaba emusiriki gataddeyo akameeza ali mukuningiza don't joke with this world police reference eriwange owaabye era nali ngenda kuwaaba naye balooya bange baagaana bugaanyi naye balooya bayitiridde nabo buli kimu olina balooya bameka omu ali mu saadi ye Makerere balooya omulala yakatuuka mu saadiya musabire amale Extra Digest mugoba nsonga tetugenda kubanga tusukawo wano tamale nyirira abantu bagamba nyirira ngeze amanyana gaya tebagala mbunyirire kigambo kye kiri ku tijjozi kiri anti gundi zine sati za bay nzijja gundi Germany waliwo mukwano gwange azijja Germany bamuyitani bamuyita Francis yazimpereza sati zange za bay era wenzambala ku ministry everybody could see okitegeera sati za bay bantu bagala tamale onyirira sibaja tamale ogezze waberanga mu nuupu abantu bagala tebagala nyirire lwaki mbambo naabona ng'ebitabo byammenya okitegeera bankwana babeera mini box yange ku page yange abakazi abantu abali diaspora abakyala bangi bankwana abakyala nobaddamu omanyi message gugwe zennina nobaddamu omanyi abankwana diaspora obaddamu omanyi invitation zennina ewange obaddamu Tamale I want to have you to kiss you waliwo ne bana abajja kati bave diaspora ne bankubira come and find me at Serena ne bagamba ulusi bankwana omanyi okubeera andisa mu Uganda nakyo kizibu so bwebagamba ulusi ne kiggwa kitya ndi mwana muto mbamenye teeka kye mu constitution ngana okulaba gwe mbanjagadde mulekerawo namuoko okutumanyira obeera bulungi mweraba